Yes, all right. Yes, tuba tutandise oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuwuliriza. Mbalamusizaako nnyo mikwano gyange mwenamwena abeekumira ku mayengo gano mujje baleke egyo gye mutuusaako engalo. Kansuubire nti nno ebintu bitambula bulungi nnyo gye muli, obudde bwa kinnyika gobe, tuli mu rain season naye embeera tujja gitambulizaawo, tetulina kyakola. Leero tulina ensonga zetugenda otutunuulira. Bwenjogerera ng'obunkenke mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bweyongedde. Obunkenke bweyongedde lwaki? Sawa yonna okulayira nno kwandigaana. We tujja tutunuulira enteekateeka eza mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu zagamba ze yagenda okutuukiriza, yandiba nno ng'azirinnye ku nfyete. Embeera yandibanga munnange ayina waagituuse. Lwaki nkugamba ebigambo bino byonna? Okusinziira ku information egenda mu maaso ne gye tufuna wano, Robert Kyagulanyi Ssentamu tukimanyi bulungi nnyo gye buvuddeko, yawaŋŋanguka n'agenda e Bulaaya asobole okubeera nga ayongera okutumbula ekitone kye n'oku-extreminga okulwanirira eddembe ly'abantu n'okuyingira into deeply in democracy okumulwanirira mu ggwanga Uganda. Kino kyamuwaliriza okubanga asooka n'afulumamu eggwanga lyattu Uganda. Kati jjuuzi gyo ly'abalamu tulaba omwami ono amanyikiddwa nga George Meke apostinze ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'alaga ekigenda mu maaso mu diaspora. Abasinga mwagala tukiyite diaspora. Kale ekigenda mu maaso mu diaspora nti agenda mu maaso n'okubeera nga yeenyigira mu nsonga zonna eziyinza okuzza demokrasiya mu ggwanga lyattu Uganda. Era nga yawandiise waati, it was a honor to reunite with Bobi Wine, whose tireless pursuit of a free democratic Uganda has inspired millions around the world. His leadership of non-violent struggle to end Uganda's crackdown on political opposition groups and strengthen human rights provides important guideposts for the US-Uganda partnership. Ebyo bye byabadde ebigambo by'omwami ono George munnamateeka. Kakati omwami afuuse ensonga oyo gwe tulaba mu kifaananyi nga bagenda mu maaso n'okubeerako bye bawataanya ku nsonga za demokrasiya mu ggwanga Uganda. Kugambye amanyikiddwa nga George Gregory Miki, era arecognizinga nnyo Bobi Wine ng'omukulembeze omulonde ow'eggwanga Uganda. Era byonna bye bakola bakulaga nti bagenda kulwanira eddembe ly'obuntu ne demokrasiya mu ggwanga Uganda asobole okubeera nga addizibwawo. Kakati ebyo nga bikyali awo, ffenna twebuuza omwami ono babadde ku nsonga ki? Ku bigambo bye nkusomedde byagenze mu maaso n'okulambulula ng'era akulaga nga wekiri eky'ekitiibwa ennyo okusisinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu omulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu mu kwetooloola Afirika yonna, asikiriza era inspirinze miliyoni ne miliyoni z'abantu okulwanirira eddembe mu ggwanga ng'akozesa non-violent way oba ng'akozesa engeri y'obutateekako kakyabaga conflicts mu ngeri ey'emirembe. Era bamulicognizinga nnyo ng'opposition mu ggwanga lyattu Uganda akoze omulimu ogw'amaanyi mu Afirika.
kakati kino kigenda mu maaso n'okubanga kiraliikiza Mwami Yoweri Kaguta Museveni anaatera okulayira. Kwandibanga okulayira kulinnyeemu eggere okusinziira ku bigenda mu maaso. Nakugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wabanga wakudda kuno tagenda kudda ng'omuntu wa bulijjo wabadde adda, agenda kudda mu ngeri ndala. Era bwe kuba nga kujja kwe bakyakuteesaako butya bwagenda okukomawo mu Uganda. Wateekwa okubeerawo endagaano, wateekwa okubeerawo agreements ezikolebwa. Ojja kulaba ebintu ebikyukakyuka mu kaseera mpawe kaagwa. Bino njijambi bagamba. Era alina okubaako ne ba allies bagenze maaso ab'omukago bakuŋŋaanyizza bonna bajja situkiramu nabo. Obadde okimanyi nti neno sovereignty bill eyakolebwa yali ekoleddwa lyali bbago nga likoleddwa omuntu omu. Ebbago eryakolebwa okunafuya ekonomi y'eggwanga, okunafuya bannansi b'eggwanga Uganda bali mu miliyoni ne miliyoni naye nga batagetinze muntu omu, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gomanye ekyo tekitegeeza. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti gavumenti yennyini niwankubadde beebuzaabuza beeraliikiridde. Wano juzi baatugamba nga nti tebamunoonya ng'akyali mu Uganda. Ne bakola road blocks, checkpoints, ne bagamba nti checkpoints eno normal operation egenda mu maaso. Era nga bulijjo tugezaako kulaga kwekebejja ntambula ya bidduka, traffic strategy zezigenda mu maaso n'okukolebwa, number plates bikitwala tugende nti ekkubo likozesebwa bulungi, bina babitugamba. Naye kaakati bukyanga afuluma wali ezzeemu okulaba road block yali ekoleddwa. Kyokka mu kaseera ako nga bali batugamba nti ono tebamunoonya era tebalina kye bamwagaza. Naye nga bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu addeyo mu maka ge akole emirimu gye. Bantu bangi abaavaayo abakozesebwa ng'eddoboozi nga bayiseemu eddoboozi eryo eri komandinga Robert Kyagulanyi Ssentamu akomewo gavumenti esobole okumuteekawo emwetaaga. Robert Kyagulanyi Ssentamu yalema era yagaana. Era nawe wabadde mu exile akugambye teyagenda mu buwaŋŋanguse. Alina emirimu gye yagenza okumaliriza era mu ssaawa yonna yonna mumulindirira akomawo. Kati omanyi kyekitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu okukomawo mu Uganda ng'omukulembeze tannalayira. Ate n'omukulembeze kyasinga okutya aliko yaddeko nga Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse wano ku butaka. Kubanga singa amala n'alayirira eri kitegeeza Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu kulayira aba afuuse mu yeekire. Ekyo nakibagamba. Abatakyali organizingibwa nga mukulembeze. Ensonga nnyingi nnyo zenze mbatangaaza. Waki Museveni yeetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu? Omuli obukulembeze obw'ekisiikirize. Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina obbulonda. Kati waba taliiwo ani agenda obbulonda. Kyokka ng'obwo obukulembeze bwe busalawo le buditamininga Mwami Yoweri Kaguta Museveni okutuula ku ntebe n'aginywererako. Kubanga bukabanga akabonero akalaga nti b'opponent bakkiriza nti gwe yanywedde mu bannaakendo. Naye kati saa zino bikyali matankane. Y'ensonga lwaki olaba babadde bafiirawo okubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu waakiri afunibwa nga kwegamba nga okulayira kwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa tekunnatuuka. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro Bango tuwuliriza. Nagambye gwagala otweyongako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegatako gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Embeera yeeyo kakati gwe kyoba omanya nti gavumenti ya NRM ssaawa zino buli kyegenda maaso n'okukola bumwe mu kyemulaba kituukawo eri mu kutya eri mu paniki. Ate buli babeera mu paniki bakola ensobi nnyingi eri bannansi baabwe. Bakolera ddala ensobi eziwerako olw'ensonga nti buli kimu bakikola mu kupakuka, bakikola mu kutya, babikola nga balina bye badifendinga. Oli ku Yugi Update CV nyongera okujjukiza gwe mukwano gwange ali eyo. Kutandikisa n'ekifaananyi ekibaddeko ba Foot Soldiers ekiriko Frend Nyanzi Ssentamu, omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform. Waliwo ensonga egenda mu ddiiro gye tutalina kubuusa maaso gye tulina okwogerwako. Gye buvuddeko omwami ono Frend Nyanzi yakwatibwa.
yakwatibwa era nga mu nkwatibwa kwe kigambibwa nti ono y'omu ku ba foot soldiers abagenda mu maaso n'okuba campaign ku headquarters Makerere Kavule, n'akwatibwa n'abulizibwawo, n'oluvannyuma yateebwa n'akomawo n'ali obutaala. Era mu kumuta yavaayo ku social media n'ayogera nti asajja bamukutte ne bamugamba okumuta aweeyo amannya gaabo bonna abaali ku parade, era n'ababuulira ne bonna gye babeera. Era waayitawo akaseera katono abaana abo twagenda olanga bagenda bakwatibwa omu ku omu, basibibwa, naye nga Frend Nyanzi ye bamutadde ali abutaala. Kakati ekiwandiiko kino kifulumye, era Frend Nyanzi yasoose okuteekayo obubaka ku social media ng'agamba nti nno saa yonna yonna yandibuzibwawo kasita abalaba ekintu ekiri unusual abalabudde amaze okulaama nti nga bulijjo ebitera okubeera bayinza omubuzaawo, olw'ensonga nti gavumenti ku sayidi eya prosecutor bamwetaaga mu kkooti awe ku bali abakwate obujulizi ku Waiswa Mufumbira, ku Akirewo Kivumbi, ku Edi Mutwe n'abalala bangi, ne ku Bobi Giant, bonna jjukira nkugambye yabawaayo. Kakati gavumenti state eyagala mumukozesa ng'omujulizi, kubanga woba ojjukiddemu bulungi Frend Nyanzi yakulemberamu parade eyo. Oba okyabijjukira ebyo? Kansooke mumukuwe wano. Gw'olaba oyo ali mu kyambalo ekyeru kikozeemu minisita, yali mu kisaati ekinene Bobi Giant heavyweight. Kakati agamba akubye omulanga ng'alaaja n'agamba budde bonna bayinza omubuzaawo, naye njagala weetegereze nnyo ebyobufuzi bino n'abantu. Lwaki mba nkugamba bino? Njagala tutunule, njagala tubeeko ensonga ze tutunuulira. Gwe mukwano gwange ali eyo era mpuliriza. Kooti efulumiza ekiwandiiko kitugenda okuba nga tusomamu, ngenda kibasomeramu mukiwulire, muwulirize ebikirimu, n'oluvannyuma mwe munaajajinga. Mbasuubira okujja mu comment section muteekeyo endowooza zammwe. Kiwandiiko ndowooza mukiraba. Kiwandiiko mukiraba. Kakati kigamba kitya? Yes, oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza. Ekiwandiiko kino kisoma nti my intention, no katukive waggulu, office statement, clarification on the claims by the state prosecutors in the Kanyanya court inti eno baruwa ekiralifying etangaaza ku misango state gyevunaana ejazzibwa mu Kanyanya, ejazzibwa biseera ebyo mu Kanyanya court. Kati kooti ye Kanyanya yevunaana. My attention has been drawn to the malicious claims
by the state prosecutor that I am one of their witnesses in the ongoing political motivated harassment and persecution of our comrade at Kanyanya on the basis of false claims that they participated in unlawful military drilling. Ngagamba inti attention yange eri nti agenze maaso n'okunokolwayo ng'omu ku bavunaanwa state oba ba prosecutor inti nze Frend Nyanzi nze omu ku bajulizi ku misango gy'ebyobufuzi ezigenda maaso egyagenda maaso n'okuzzibwa eri ne bakomuredi bannange mu Kanyanya ku misango egyo egigenda maaso n'okugaanibwa bakireiminga nti na participatinga mu bintu bino ebyali bimenya amateeka okugeza ng'okuba parade. Tuli mu kusoma kiwandiiko kino I would like to start from the onset. I have never recorded any statement before any authority regarding this matter. Era ng'agamba nandiyagadde okugamba nti ku bigenda maaso tarikodingangako statement n'emu mu b'obuyinza nga zirigadinga ku nsonga eno Frend Nyanzi watugamba oba nga zeekuusa ku nsonga eno. Ng'agamba nti I was equally abducted, held incommunicable, tortured, and eventually dumped on the street on the basis of the similar malicious charges. Inti nange gwe mulaba nawambibwa mu ngeri y'emu mu bwenkanyinkanyi. Agambye I was equally mu bwenkanyinkanyi nawambibwa ng'alinga agamba bali eri abali mu kkomera ssaawa zino ba Bobi Giant batwala tugende ba Waiswa Mufumbira yegeraageranya nabo ku mbonaabona gye babonaabonamu nti naye mwenkanonkano engeri gye baabayisaamu naye gye baamuyisaamu yawambibwa era n'atokyalingibwa era n'oluvannyuma n'asuulibwa ku street ku misango gyegimu gye bakyajinga bano bagenda okuwaako obujulizi naye ye ensonga ki yatuukisibwako ebyo naye ye ssaawa zino tali mu kkomera. Kati awuliriza wandibeera eyo nga weebuuza weebaba nga charges zaali ze zimu yayisibwa kyekimu waaki ate ye yateebwa nga banna abalala bakwatibwa mu biseera ebyo nga ba Bobi Giant bakyaliyo? Wandibadde weebuuza ku bibuuzo ng'ebyo. Lwaki ye kooti state yekka gwe balonzeeyo okubanga yagenda okubanga awa obujulizi ku banne? Kitegeeza waliwo communication discussion yagenda maaso wakati mu kuwambibwa kwe. Information ya sharinga ne agreement. Waliwo agreement ze bakkaanyaako era ssaawa zino ke kaseera atuukirize agreement ze yakola. Kino kirabwa n'ayonka. Nakugambye nze asibagamba wano ojja tuuka ekiseera nga teweetaaga muntu kunnyonnyola nnyo kutegeeza kikyali. Ebikolwa bye bijja kuba bikulaze kyekituufu kyali.
kati omusajja agamba nange bantu kyalinga bankuba bampamba ne bankasuka ku street kusimulayo ke charges ezimu nabo zibabavunaana kati saaza abasajja baŋŋamba ngenda kubawa obujulizi bannange mumanye tewali kiriwo nze sirikodinga nga kuwadde katambi konna ne nkatwala mba buyinza nga nnumiriza oba nga nnumika abakwate ensonga ezo ziwulidde ono abadde yeesimbyewo wa kawempe bikoze bitya jejuzi kati ensonga nno weetyo weeri. While I am aware that court has power to issue summons against anybody appears as a witness. Era ng'agamba nkimanyi bulungi ekyo siyinza kibuusa maaso nti kooti erina olukusa erina obuyinza erina amaanyi okukoowoola omuntu yenna yenna gwesobola okukoowoola okwapiyaringa mu kooti ng'omujulizi singa bakizuula nti oyo aliko obujulizi. Kituufu kooti esobola okuyita witness yenna gwesanze gweyagala okuyitayo state esobola naye kati gwawo kiki olina okukola nga bakuyise kale tukulinze mu kooti okulaba nga owaayo banno ng'obalumiriza ate nga gwe yakondakitinga ne parade eyo tukulinze ku bintu bibiri eizo okulaba nga olumiriza banno nga ye mwali mu parade oba okubyegaana nti nze saabalaba saaliwo saabalaba mu byonna Frend Nyanzi okusinziira ku mateeka kyalina okukola ku bibuuzo ebiyinza omubuuzibwa kubanga ekisooka balina akatambi ng'ali ku parade yennyininyini nga yagikulembedde namu of course awo aba talina waakyegaanira bajja mmubuuza parade wali yanyenye omutwe nti mmwe kyalina okukola kiri eki ti nze simanyi oba yali parade function mwagiraba gye twaliko exercise gye twaliko neffe tetumanyi nti oba yali military drill oba titwali ku parade ey'amagye ebyo byammwe kubanga there is a difference between what you can prove and what you know. And it's not that what you see. Sinti buli kyolaba weekite wekiri. Ebintu ebimu oyinza obbiraba n'obyefaanaanyiriza. Kati basobola okwefaanaanyiriza exercise eno nga military drill. Kati golooza wobeera nga ggwe Nyanzi ayina kukola ki wano si bw'ogenda okugira mu comment section gwe mukwano gwange. Agamba such power should be used in the interest of justice and not enabling the prosecutor who clears have been deployed as a weapon to harass. Ngagamba obuyinza nga buno oba amaanyi nga gano gakozesebwa mu ngeri ey'okubanga bagenda teekawo obwenkanya nga prosecutor akiryalinga ensonga naye si ku muntu amaze okudeployinga weapons okwarasinga abalala. Intimidate and instill fear in the country, particularly targeting members of the leaders of the nationality platform. Ngagamba engeri y'okubatiisatiisaamu n'okuteekawo entiisa eri mu ggwanga n'okutagetinga abakulembeze oba ba members ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Tugenda mu maaso n'agambye ngenda kibasomera tugenda kubeerako ffenna wano nga tusoma ekiwandiiko kino. In the instant case, it is very clear that it is very clear that the opposite of the state isn't only the persecute leaders of NUP, but also case disarmory, mistrust, and breaks cohesion within the organization
by the malicious seeking to compel and ensure my attendance as a witness in the matter against my comrades. Ngagamba mu ngeri yonna kiri clear, object ya state eri clear, si state yokka yokka yeyina okupresentinga abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform, naye n'abalala basobola okukikozesa okuteekawo mistrust n'okubreakinga occasion, okubreakinga down organization nga banoonya okuba nga bamenyaamenya ekibiina, era nga bajja kakasa nti attendance yange okubeerawo kwange kukolera ddala ng'obujulizi mu nsonga ey'abakomrade bannange. I would like to formally state that this malicious development is built on the falsehood and will eventually collapse like all the others lies fabricated against Snoop and its readers. Inti era njagala obbakakasa nti bino byonna byonna bigenda maaso n'okutondwawo bizimbibwa ku bulimba, era gye bujjako mutunuulire n'amaaso ag'enkaliriza bijja kolapusinga, bijja kukomekkerezebwa, era n'obulimba buno ne bino bye batonzeewo eri ekibiina kya National Unity Platform n'abakulembeze baakyo bijja kusasika gye bujja mu maaso. Temubyeraliikirira, eno embeera twagiyitamu dda era tugimanyi, twekye tutagenda kusobola kuyitamu. Frend Nyanzi bw'atyo bw'alinga abagamba, it is very clear that the state has no case against the comrades being taken through the chamber of trial at Kanyanya Court, and it should do the only right thing, withdraw the charge and set them free. Era ng'agamba nti kiri clear nti state teyina kesi n'emu gyevunaana bakomrade baffe bano abaatwalibwa, abagenda otwalibwa mu kaguri nga basingisibwa omusango mu Kanyanya mu kooti. Kooti kyeyina okukola, erina okukola ekintu kimu ekituufu, ku withdrawinga charges, kugyayo misango gino era baleke balye butaala. I appeal to all Ugandans not to fall for this side shows by the regime. Era n'akoowoola bannayuganda baleme kwesigama ku sheeno egenda maaso n'okulagibwa regime eno. Demand for the release of all political prisoners and an end to the persecution of political opponents and their supporters. Inti mubanje okulirizinga baganda bammwe basiba ba political prisoners, saako n'okukomekkerezebwa ensonga eno okukomekkereza ensonga eno ey'okukwata, ey'okusiba ba political opponents, bannabyabufuzi saako n'abawagizi. Tulina ogikomekkereza. Bibyo ebigambo bya Frend Nyanzi. Embeera bwetyo bwekyali gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Update Civic since Dobanga otuwuliriza gwatanatweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe. Njagala nkutegeeze ekibiina kya National Unity Platform si kyokka kyokka ekyalabwako nga kikuba parade. Olw'okuba nti n'eggwanga lyaffe teririmu justice, teririmu bwenkanya, bagenda mu maaso n'ogipaatika ku kibiina kino kyokka kyokka. Naye nga tuba tujjukiddemu mu 2025 mu kalulu nga kagenda mu maaso n'okutujjira mu campaigns, twalabako ne ba foot soldiers ab'ekibiina kya NRM nga bagenda mu maaso nabo n'okukola kye bayita military drill nga we bagamba parade. Kati abo baali bakola ki?
kino tukitwale nga ki ani kwabo gwe wali olabye gwe banokoddeyo gwe bakutte nga bamuvunaana lwaki gavumenti yaffe eba yeesigama ku sayidi emu lwaki amagye ga UPDF mwe nga institution eyasayiningibwa nga ne ssemateeka balambika bulungi nnyo mu buwaayiro obwamendingibwa mu constitution nti mulina sigala nga muli neutral nga musaavinga sayidi zombi kati wano muli neutral waki mwekubira waki musaavinga muntu waki temusaavinga gwanga nga ddyo ekibiina kya National Unity Platform kiriwo mu mateeka yes ekyo tukimanyi bulungi nnyo era kiri recognized mu Uganda kati musango ky'okufunayo ebyambalo ng'ebyabwe basalawo okukola okwambala nga woolaba mmwe we mufunyeyo ebyambalo byammwe nga woolaba nammwe mufuna ebyambalo byammwe ebya yero ne mugenda mu maaso n'okubeera nga mugenda mu maaso ne mukola exercise zammwe nga mpawo abakubye ku mukono so ebikola nga bino ffe tubivumirira ndowooza gavumenti erina okwechekinga so ne institution eno eya Uganda People's Defence Force ssemateeka balungamya bulungi nnyo muddeyo musome ebitabo abo bonna bali recruitinga mu magye nga tebasomyeko ku mateeka ekyo ekintu kivumirira nnyo bandisaanidde ne basoma ku mateeka ne bamanya we bakoma ne bamanya endege teziyogaanira mu mazzi basigale nga bali nnuto baweereze eggwanga lyabwe kubanga gwe mulimu gwe basayiningibwa okukola so okulingiriza ebyobufuzi ebitabakwatako oli ku Yugi Update Civic wadde osinze obanga otuwuliriza jangu mu comment section otubuulire gwe ndowoozayo eri ki ku nsonga eno Frend Nyanzi akole ki kyateekeddwa okukola ddala ensonga wazambise we ziri newankubadde ayinza okuba ataddemu obutuufu obulimu ne tukkiriza obagaana okuteebwa kwe kwaleka eggwanga ku siteeki era nga linyeenya omutwe nga beebuuza ono yali kamala byonna akuliddemu exercise eyo banne gye bakwatiddwako waki ye aba ateebwa balala ne bakwatibwa ebyo nabyo ebibuuzo bikyali ku mimwa gy'abannansi bannayuganda bannankyukakyuka so nze nkiwa Frend Nyanzi akyalina ebibuuzo bingi byalina okuddamu kyokka nga ansa alina ntono so osobola okujja mu comment section gwamanyi byonna ebigenda mu maaso n'oteekayo endowoozayo yes mbagaliza olunaku olulungi mweraba